Obulwadde nagamba nti omwana neegezaamu okunzita. Omwana wamujja e Kampala myaka 10 myaka 9 olowooza omutotte Bulaaya kumuwa future. N'akwatagana ne system, n'akwatagana ne peers, ne bakufuukira akayinja mu ngatto. Sleep over nsifuka zi sleep over. Ne alani omwana yatuwadde leeta ejjo tugenda ku mbaga ye naye ng'embaga ye ya musajja na musajja. Nga ya musajja na musajja. Mwana wange mwana wange nina obulumi tobwalangako nangala mu community bantwalanga ekyo ngenda bagamba ntya ate no kati kabe kasinge nga mu community gw'omukwaba abantu abakulu abali respected nga they respect you oli reverend oli pastor oli bwobadde council bwobadde akumakuma abantu bwebadde abazadde bagenda kutuka bababike lw'abaana. Omwana kulako okulaya nagamba ekigambo ali nabo osanga family ngo tata wali ne mama wali nenga tebefiirayo tata yamba ku mama mama yefiirayo yekofa ku mwana n'owulira film. Bulaaya mulabe edduka buli muzadde alina omwana ku Bulaaya respect. Ku Bulaaya bw'obanga olina omwana moso ng'ali below 15 gwe okolera ku timetable ye. The child sets your timetable. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale nyongero baniriza ku mukutu guno ogwa Cruise Exclusive Alan Cruise gemanya muri mutya kanswere muri bulungi tuli mu gwanga Uganda wetusinzira okubanga ate tukuweereza so buli muna Uganda alina gy'oli nga oli eyo otudde oba oli mu America oba oli Canada oba oli London nadanga oli Bulaaya nga toli ku ddungu bannaye kankusa Edungu si Bulaaya iwana mwachi nedda mbale nkyatumira bali gundi nina season yaabwe jinjagala batumiramu ey'enjawulo kati abe Dubai bamanyi winter Dubai iliyo winter eyo winter nakagendamu naawe olimba kali kasigiri olimba nga bonaateka esigiri ebweru mu mpewo Dubai iliyo winter yesi winter kicho ita winter winter entuufu genda Canada genda America genda Sweden Netherlands genda ke London Germany otugambe nti Finland webale Greenland so Iceland kati Iceland kati eriyo muna Uganda gwe nasanga ngali Iceland ngabera Iceland namusanga wano. Oh, I was going to ask, you've been to Iceland? Yangamba lwaki tojja ku Iceland nemugaa ku kyenda ku internet. Saagala. Nemugamba empewo nyingi. So abantu bambi lwaki mbasaasira nnyo it's because I've experienced it and it's not easy. Oh. But experience yali eta Alan. You've never had tonyimiza nke experience ya winter. How was it? Oluma emimwa. Emba. Gikusiiwa. Emyane amatu wano eno n'olyanga skin gye basika bwe bati gye baagala okuyuzaamu engalo zikaluba n'obanga oba eyamala ebbanga ng'olima like olwo gwe nabuuza ne mugamba skin eno abantu abamu obasanga abamu nga skin yesikamu I don't know why like skin ereka kanyala like you know emimwa ne giulika ne gyadika tatatata enyinde eminya giyitamu buyisi enyino ne zikusiiwa amatungo uli agagala n'oyambala ekijaketi n'ogamba hanga n'otandika obuguma ate n'obuguma nnyo ate n'oyagala okijjako no freezing nnyo ate egundi nga yeewulira etya afunda neyeeveera bw'ati alani mbona yeeveera ani yeeveera n'osaasira omwana akola ogwakanaabe nga yakatuuka nga ye gwakanaabe atuukidde mu winter oh my god bannange eddungu lirifeyamu anti n'akasente kali bwekatyo wali akasente kangi ne you feel it
But it's a good experience. Buli muntu, it's a very, very good experience. Buli muntu yandigenzeeko e Bulaaya. Nze ngamba omuntu. Yes. Nagamba mikwano gyange. Kati oyo Sharifu namugamba. Manyi akantu kano nkanywa nnyo abantu bakategeera. Bw'otuuka e Bulaaya. Mikwano gyo naffe abagenzi obugenzi. Yes. Mikwano gyo bakusibulirako airport yawo. Ne bakubuuza kati oyoga nakubuuza nkokomawo ddi omugamba 2 weeks naga kale 2 weeks kale ngolaba nyangu webikoma bw'oyingira bwoti oyinza ogatolina biwalise Uganda. Yes. Teryakkubira teryakweza message because oba ogenze vacation leero lwakumeka lwakutaano kati nga wavaayo nga ku Saturday kati oganirajjanga ku Lwokuna oli bulungi te nakomawo wiiki eri ng'oli kumpi kudda tugenda kunona aje era me I give credit to my mom. Who? My mom. Your real mom? Where is she? Ali amukatale kitintale. My mom checks on me on a daily basis. Because chimukakatako. Yes, byakuzaala. Omukazi tekimukakatako. N'omukazi kimukakatako but mama wo yakuzaala. Alan, mukazi wo mulaye bukulu nga you can help me those who are watching. But your mom, omukazi ajja kuleka, your mom can never. Okitegeera? Mama wo, it's part of her responsibility to check on you. Is your mom around? No, rest in peace. Okay, your dad? Yes. Does your dad check on you? Oh my God. Even when it's not necessary. Ovuze ebbanga nga oli mu America. Yes. Katubale COVID yono n'omuvuga. Yes. Your dad calls you ndoza. Simanyi nakumanya ate mu kya COVID kyayitirira. Abazadde bo bateekawo ne schedule. Mu kya COVID kyayitirira mbuza lwaki. Bannanga emirambo gyagwa. Bannanga abantu bafa mu COVID. Mass graves nga ziranga massive graves. Oba wakasaako ne bagamba nti ate London ne bagudda emirambo 117. Nti ate Paris ate kyayitiridde. Nti ate ekiri Roma. Ya Allah biyaramina. Mu America nti ate ekiri California. Allah muzayinga olumu ne TV ajijjako. Ngakubira WhatsApp nakubira video muli bulungi banange mulya muli luddawa biki. So omuzadde kimukakatako kunoonya kutoza mama wo nti no ki yes abala bagamba ndi busy ndi biki kankulage Alan obeera ano ng'okola akantu olina omwana okuba essimu emwende mbeke wako okubabuuzaako olunaku ng'ali waka tokuba lwaki aline maama we oli mulenzi maama we nze ndi mukyala kati nze nnyina abaana nze olunaku nga sisibye waka nsobola okuba emirundi nga5 nga naakavaawo oba tugeze ndese beebaso banga bazuukuse abo balidde ki breakfast nenvuga nti oyo akoze ati oyo ndese anyiza afeesa ali atya omuwadde ku ddagala banaalya ki ekyemisana n'oba okirekeddewo kyusaamu tobawa muceere bawe matooke tebajja galya bawe mac and cheese nti ate nabadde gyo nabatamulya bawa macron okitegeera like all the time we on phone messages mami this ate mami that buvunanyizibwa bwa mukyala bwa maama era so if your mom checks on you well and good omukyala butakuchecking ako tekimukakatako tekimukakatako nkyogedde ate sikiza kankubuulire n'abasajja gye bali omukazi n'atravelinga n'abaana n'agenda China and the man does not check on her to find out atuusa atya yatambudde atya okitegeera. There are those people nga omusi wali bye n'agenda they don't care. There's a question I always want to ask. Yes. Flavia, ku muntu ali e Bulaaya. Yes. N'omuntu ali e Kampala. Ani ateekeddwa okusooka okukebera ku munne? Ono ali e Kampala yasaanidde okukebera ku oli ali ku Bulaaya. Ate omukeberako not because omukeberako oyagala kumusabiriza but to check on them genuinely. Because people here balina enkola eyo ng'agenda okukeberako ate n'ekirala bamanyi ne schedule wano baana bantu bamanyi schedule nti every 2 weeks aba ne paycheck every 2 weeks nakasooka message okitegeera. So gwali wano ewaka bw'okebera ku oli ali eri kimuzaamu amaanyi agamba ne gye nava bakyandowoozaako mukwano gwange Alan Cruz akyamanya akyanjagala because
abantu beerabira abantu ba outgrowing emikwano ala ne wange wadde mukwano gwange ompita Flavia here and there tugenda here and there net outgrowing each other nga tokyankubira sikyakubira nagenda mu America nenkwirabira nefuna emikwano emipya so nolekerawo okundowoozaako but if you keep on checking on those people because life ku Bulaaya si nyangu. I keep telling people si nyangu tebakikulimba. Today mbadde njogera no omukyala gwendi mukolako interview nga we Germany. Yes. Nangamba Alan olaba nagoba akatabo nenduka ekiseera ake Germany nenkafuna mu 5 bwendi. Yes. Nangamba newe natuko kafunira nga I've lost myself. It is easy. Nangamba essanyu lye nalina the person I was before nga sinayagala genda Germany. Yes. Siye muntu gwendi kati. Mukwano, it is so easy to lose your... Oh, I don't know how many times I lost myself when I was in America. I don't know how many times. Yo! Now listen. Mbeda ku social media okonenda abantu nga babuuza American Embassy visa ez'abakazi bakadde bokka. Mu America nga teri biwala bijuujulu. Nga teri basileya. Not because they cannot slay. Not because they don't have the money to buy basile queens bebambala babeera nabyo, but because of the schedule and what they do is what stops them from posting all the time. They don't do wano ndi mu mall, they don't do oshtegera. They don't have that time. Alan, you can easily lose yourself ngoli ku Bulaaya. Nga you have the money. Yes. Babafuula nga sente kweri kwa akawunti. Laba nono omwana. Kati nowuliriza ng'olina sente. Nga bw'ogigula olinako omutwalo ogutayika abanja. Ng'olina full tank mu motoka. Newaka ebintu bitambula bulungi. Buli kimu nga kitambula bulungi. Naye ng'oli awo enjala sinkole, enviiri sinsibe, enviiri za $2 obiina ku account, but even the time to go to saloon nga togiina. Zino ogenda mu mall kugula engoye ngolaba essaawa z'ogenda mala mu mall ate weegezeemu luno oluggyemu ate nga shift ekulinze olina okukola tugeze Alan. It is so easy. Many women, many men have lost themselves out there. They have everything. Ennyumba agina, emmotoka agina, mpya brand new 2025. Nga mpya 20 like Mercedes. Yes. Ajigwa n'ogamba ya nekubaka gundi ku wali ku ttaka. Mercedes akaka nekasa ku ttaka awo. Akategedde akolujje. Bane kansanyusa. Okategedde. Naye nga n'obudde obugivuga tabulina. Ajivuga from work to home, from home to work. Tena wagenda kusilayinga nayo. Nakulaba. Alan, omuntu ali wano kebera ku muntu oyo. Mukubireko mugambe mukwano oli oti abitambudde bitya. Kati winter etuuse. Golowooza oba osigira omuntu ekifaananyi kya winter ali e Kampala. Olowooza kitegeera. Tasobola kitegeera. That's why I keep telling people buli afuna visa njagala agendeko ebweru. You know right now it's Christmas? Yes. Kati bambi abantu b'e Bulaaya abamu bagenda abamu bagimanyi ne bagenda kwambala bagende mu ice beekuba obufaananyi it's Christmas and they're going to like this nga bali mu bigo bya Father Christmas and then when abali e Bulaaya bagayo wow that's my dream. I wish it better be your dream. I wish you go there. How was your first experience, your first winter? Auntie, the good thing with me nze jembeera aba jenali mbeera winter teringa winter ezendala. California doesn't. Waliwo some places ezigwayo ne snow by in California, but nze we nali nga tewagwawo snow era nga lwagudde yaye no katagwa nti agwanga kachengo ng'omuzira gwene Uganda. Weather yeri eringa yawo ne Uganda. That's why I love California. Ate nze tozija California tonzijayo because of the jinjigiriza munnange nze simanyi nti advantage yayo. I'm telling you. Nampala abeerawa? Abeera Michigan. Woo! Abeera Michigan. Oh, Claire we Michigan. I went to Michigan. Nali nfudde. Nakunyumiza. Yo! Nali nfudde. Oli omuzira gugwa. Ne gugwa. Gulinga ogwe Boston. Ku luggi n'okukera ku luggi nga you can't even see your car. Nga gwagudde pake. Obadde ki? Ndekanze mwana mama. Nze n'obunyogovu tetukwatagana by the way. Ne wano n'embeera newaka. Waliwo ekibuuzo kye mbadde mbuuza oyo omukyalo oyo gwe mbadde nkunyumiza. Gwe njogeddeko naye. Flavia. Kale kati olina experience ennungi gy'oyinza okumbuulira. Because I've been asking myself ekibuuzo kino. Why? Ffenna tuba tugenda e Bulaaya
we are yearning for akatabo, we are yearning for awamu empapula. Yes. Oyagala otambule oddeke waka. Naye ebiseera ebisinga oba toyayaanira kudda waka oba ogamba bwe nfuna akatabo kange bwe kati nga katonye muti ka America. I'm American citizen. Yes. Njagala ngendeko e Netherlands. Ngendeko e Germany. Ngendeko e Paris. Otambule that freedom. Teri agenda kunsaba nti kakati akatabo ko wandikaitawo. Why is it that after getting that passport Love never totambula munange bagamba n'okugamba genda ke Uganda toyagala sente zibula? Is it Ala nikankubulireko time etuuka n'owulira nga abantu balina obutabo mu America. People have American passports. People are US citizens. Naye nga kachanga akafuna wallahi sikyagwe ntya Mungu nga tafuluma nka America kujja Kampala. Kyakali awo. Sinza nakulimba. Kyekerese. Gwe someone get olowiriza omuntu kale no fighting Yes. sikyogera mbubi no fighter Nofuna kana akatabo genzi na wala nofuna kiragala olinga gamaze bwe nafuna kiragala wallahi wano sisigalawo naye nange simanyi kirimu naye ofuna kiragala senene zibula oli n'agamba Alan my dream bwe ntuusa wano abaana bange nja kuba mmaze era holiday yange esooka Flavia ogenda bambi kunnyamba onsigalizeeko abaana bange ngendeko e Uganda Flavia nange neyagale fuula mukama n'abikola omuntu n'atuusa abaana e Bulaaya bwe pa n'agaana okujja ate ogenda okuddamu mu kwesimga Alan omanyi omwana we Bulaaya kyakola nedda Alan kankubuulire one kibanga bw'onoogamba nti nze ne mba nafuna million 10 nja kukola bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti wallahi Mungu n'azikuwa bw'amala ozikuwa bw'ati tomanya na bwe ziyise kati onotandika ne mmala nfuna ebibiri kati nja okitegeera now that's the same way bw'ogamba nti bwe naafuna akatabo aka green card y'emyaka 2 nja gendako e Kampala ngendeko eno ngendeko eno Mukama ng'agikuwa ogamba naye mbadde nasitula aka project kange nkyazimba bwe naagenda e Kampala obala tiketi okuva elle okujja e Kampala 3,250 ate 2,500 3 milioni 10 milioni 10 wenjiwa seminti musanyu bikoze bitya nyongerako akazimbe kanindeko njagenda omwaka ogujja no filing ey'emyaka 10 noba wakagifuna bwotyo agamba ate amabaati ate seminti ate langi ate enzigi roofing apartment tezinnagwa kaninde n'okwata awawazi n'ozikwata Mungu akuyambanga nake 10 kajja ogamba kangume kaninda akatabo kanulumu nzire yeeka nti bambire ddala bamanyino tugamba emyezi ogwokuna nzijawo no kafuna Mungu nakakuwa wallahi simanyi kirabika sente ne zibula obudde ne bukubula ate kabe kasingo bakafuna wote akatabo ne bakuza ku mulimu ate ne bakuza abadde supervisor n'ofuuka manager ate bakakuza badde manager ate kati badde kuba cleaner kati gwe supervisor ate ogende mu holiday ate waliwo ne kino omulimu wakagufuna oguleseewo chances are high ojja kudda nga teguliiwo kyokka eno tuba tugamba babafuula wafuna ebitambula lwaki tojja tokidda namugwandaba mulekerawo obuuza abantu lwaki tojja don't ask somebody okomawo ddi mugende mubasangeyo yes ensambi omumanyi bazimbye ekikomera bati bazimbye ekikomera kyenkaneni mulekera gwe Alan nga bw'otaagala kubuuza ozaala ddi lekera obuuza nkuba kyejo oddayo ddi gwe wamuleese okomawo ddi muleke nga bwe nagamba bali ku kyeyo lekera obuuza bwaleka eno mu Kampala ali ati okole ki okitegeera essaawa ziri mmeka eyo kebera ku simu yo kyekitambula awo kugulawo okole ki komawo okirabe oba okitegeera mulimu the those things emalako n'omuntu emirembe tomubuuza oddayo ddi gwe wamuleese anange baba akutekula emigugu ku airport mboddayo ddi fuula kati oliwo pakaddi gwe ngaani bakakubuuza oliwo pakaddi gwe ngaani bwe nali ngenda nakuba essimu nti ŋŋenda bannage nti kati ndi mukudda nkomawo era ongoba ku ki you should stop those things si birungi
tobuuza muntu oli okay mubuuzeeko oli otya bigenda bitya emirimu gigamba ki naye okomawo ddi halo akantu ako kabadde kandya nnyo bambi okomawo ddi nga ŋŋamba really kakati nze nange nina dream country yange what's your dream country sijja jjogera Canada kugamba gingambe nkube akama nnyo olimba sirina nsi ndala yonna gye njagala kyokka bannayiro oli mwana muto gwamanyi naawe gyogira gwamanyi sina dream country ate ati gwe obeerina dream already oli mu dream sikyalina wali kubukedde ng'ogiraba naye nedda ate nze nagenda emirundi egiwera what was your dream country before I've never had a dream country by the because all my dream countries I've been to them so I don't have a dream country I used to love Sweden so much nga nkyalina mwana muto watandika otambula gye nasookera Sweden so I have no dream country. So you love Sweden? I used to love it but bwe natuukayo muganda wange those people are racist. Sweden basosola era nze buli amu badde notula ku train omuntu nakutunuulira nga atunuulira kasasiro kazambi ali wali amaawe shireka n'okuleka but nali njagala kati gw'olaba olina n'ebitambula neefuula totambula isha obadde ki lwaki sitambula obeera mu states zammwe America ekunyumira okusinga ewala wonna wonna states ozitambula emikolo ogibeerako kati linda tubadde mu waasiwaasi kayisa nnyo bya bufuzi here and there let the storm calm down ab'e Netherland ogenda nkutidde ate naye bakimanyi bulungi nze byange tebikyali byakuddaawo ate kwereesinga ate kola kino no kati I'm past that kwanza ne bwe mba ntambudde and I can even move travel and go back wherever I want to go and I don't post because I don't need to prove nobody. Era nze by the way kasanalaba ekintu ekyo I give respect ku bantu bonna abafunye citizenship ne batwala abaana baabwe ne yadde kale bakaaba bamaani bakaaba cause buli omu abamu bakikola olw'essanyu eringi oli n'agamba engeri gye nfunye empapula kandeeta omwana ogenda okulaba eyamuleeta omwana ng'amala akubira Kampala ng'agamba omwana aneegezaamu okunzita kamuze ne what is omwana w'e Bulaaya nobody can explain to you what is omwana w'e Bulaaya wabula buli omu explaining according to the experience. My experience is not Nampala's experience. Era nasanyusa nnyo nga ndaba Bridget mami Bridget bambi ng'omwana we atikkiddwa Bridget Namitala. Yes. Nalabye omwana we omulenzi ne muwala we nassaawo akagamba mu tebabakkiriza kuzina ne ngamba tozina muvubuka tozina afandira family yange njagala nnyo by the mama Bridget daddy mama babuuzaako balamu bange bonna babuuzaako era nayagala omubuuza lwe namusangako ku gundi ko Brigato ddako yali azze ku vacation ye ne njagala omubuuza namugamba njafuna obudde njagala tunyumyemu nga njagala kumanya like you know Flavia nawe mwennyini how does someone take a risk of leaving your career at its peak where you soon get everyone is saying like you're going to get money everyone is saying Flavia is fine everyone is like hey Bridget oyo muntu w'abantu oyo mchala kati watuuse like atuza then someone out of a blue like you know what this one's not gonna work. Alan, people have dreams. You get kati olabe yollo olabe yobidi olabe okusalawo okwo n'osalawo n'ogenda no planningira n'abaana bo n'okola bwoti n'omwana wo najja. Oh my God, I give credit. Alan, people have dreams, people have goals. Gwenzo okulowooza nti ali kubukedde ali ku peak ye awo aba akimaze naye ng'ate ye is looking further alaba nga wano teguggwa. Njagala weegendereze Alan today bonna ba ministers abali mu government n'abatali mu government abantu b'omanyi abakulu abagagga one the children basomera abweru wa Uganda abalina mu ssente batwala families zaabwe abweru wa Uganda not because era nje wabona linda baani on TikTok ngagamba nti abali ku kyeyo abagenda ku kyeyo baalemwa Uganda. It's not right. Okitegeera no actually yali munna Uganda yali wano mu Uganda ngagamba nti abali eri baalemwa Uganda nengamba laba nene ngajaba. Okitegeera abantu abagenda ku kyeyo tebategeeza ne bali balemereddwa no
People have goals, people have dreams in life. Bojja kulowooza nti Alan bwe nfuna million 10 omwezi mba hitinze jackpot. Flavia agamba no, million 10 is pocket change. I need 50 million. Bojja kulowooza nti million 10 is something small. Oli agambe no, bwe nzifuna obulamu bwange babuwedde. Okitegeera? Oli agambe nti nze bwe mbeera bwe ntuuka mu kifo ky'oyo nja kuba mmaze. Oli agambe nti nedda abaana bange bwe basomera si bwe mbaagala. Njagala omwana wange ku Taiba. Okitegeera? Omwana wange njagala a building a social capital nga yoyo. Alan, nabadde jo mu court. Era let me use this chance wano ku channel yo mbulire omuzadde andaba. Omuzadde wenna ndaba ng'olina omwana ng'ofunye ku busobozi obuwera. Weerere omwana. Twala omwana mu masomero amalungi. Wa omwana omusingi ogumala ate ogwegasa. Tuve mu kulya amandaazi, tuve mu kulya empuuta, tuweerere abaana. Tuve mu kwegaggasa, tuve mu kwefuula ebitagasa mu society, but rather tuweerere abaana. Weerekereze buli ky'olina, yambala ekikubiro, yambala engatto emu, yambala gomesi emu eyo kabaseke nti gw'olina akakooti kamu nga kyogoba okimanyi. Bannange tuweerere ki? Abaana. Mbuuza lwaki? Nabadde mu kooti jo awe Mengo baasibye muganda wange Muvawala Charles Bukenya Muvawala. Bamukwata ku Monday, Tuesday nimutwala e Nateete, Tuesday n'abeerayo e Nateete, jo Wednesday bamutwala mu kooti e Mengo ne tugenda ew'omulamuzi. Alan nabadde mu kooti from the start bwe bamutwaliddeyo gaatanga 10 awo n'ekintu. Here, there, weeyimirirwa and all that. Kanso Muyizi Samuel Mulindwa yabadde kanso we. Alan, I looked at Muyizi ng'ayogera mu maaso ga magistrate. Si gwe nasoose okulaba ng'akikola, but I loved how he was presenting himself with a lot of ease, with a lot of comfort, with a lot of confidence, with a lot of, you know, omanyi omuntu okuwaayo submission. N'omwenyanga omuntu ayinza okubuuza omwenyezaaki. Nga tokirina. Naye nga muli mu nnaku. Otegedde. Naye ng'olina sayidi gwe gy'omulabira muno g'abaana abazadde musomesa abaana. Give me 5. Nabadde ntudde wali ng'alinga waneeno nga siraba magistrate nga ndaba Muyizi nga he's calm, composed, articulate, eloquent. I looked at Samuel and I was like, yo, Flavia, I'm going to kuweerera abaana. Yo, gomanyi omwana okwogera ayogedde ne byengenge ne byagala okunzija nange kati nga tetandise okuimagininga mutabani wange nange ntandise obyogedde nga ninga abiraba nze nno nabirabye. Fula ogenda kukoma waawo. Honorable Medard Sseggona. Yes. ababadde ku TikTok omwezi nga gumu bebiri emabega. Sseggona alina mutabani we. Mutabani we yawandiika akatabo. Now mutabani we oyo yayita abagenyi. Mwalimu yesimbyewo ekira yani Samujunganda. Mwalimu Samujunganda. Mwalimu Mayor, Lord Mayor. Elias Lukwago. Elias Lukwago. Yes. Omwana oli. Omwana wa Honorable Medard Sseggona. My God. If you've not watched the clip, genda ku TikTok otekemu Medard Ssegona's son giving speech. Bajja mukuleetera. Fula. Nina omwana wange wa myaka 5. Yes. Natunulira omwana wa Honorable Medard Sseggona. Yes. Oh my God. Nogamba bannange. The way omwana omuto engeri gy'annyonnyolamu abantu b'ebitiibwa. Yeah. There is where he said, ngali confident, tapapa, ayogera luzungu, bw'agattamu Oluganda, naye nga n'Oluganda lwayogera. Lwerwo. Awa omuntu ekitiibwa.
omwana yagamba I remember one day mom phoned me on the dining when I was writing my book, and mom told me, yo, can't you rest? You'll start from there tomorrow. Mwana gamba, but wait, I told mom, I'll rest the rest of my life, but this is my future. Oh my God. Nenda mwana ngagamba, when I was writing this book, I called Uncle Elias Lukwago. Nengamba nange. Abakola mu butala awo babnanga abazadde babanyiga. Nagamba I called Uncle Elias Lukwago. Okay. And I asked him, are you busy? Can I have a few minutes with you? Okay. And Uncle Elias told me, yes, you can talk to me, my son. Okay. I had a meeting, but please talk to me. Then I was asking him about my book, Bichi. Nagamba, Honorable Echirayani, Semjunganda. Nagamba, I called Uncle Semju. Wanji mama? Yes, okay. I called Uncle Semju. Ninga na ulaba omuzadde bracket je yakolera abaana be. I called Uncle Elias Lukwago. I called Uncle Semjunganda. And they all picked. Era nabo ne bagamba even attending. They have to. Omwana ye yabagita. Not the dad. Kakati gweddawo. Omwana nayogera. Bane bolaba oli omwana ngayogera olikoli kumera bweruti. Muliriza. Twabadde mu kooti nga bali ng'asabira muvawala bail. Yeah? Ekyambadde, the entire time I was there, nga ngamba Flavia ngenda kuwe nze kanyambala ebikubiro. I am telling you, you're going to laugh. Tayambadde nga tompya, tayambadde tavuze motoka mpya, takoze biti, nze ngenda kuweerera abaana. Kanyambale gomesemu, kanyambale kade, ngenda kuweerera abaana. Please, if you get a chance of abaana bo future ennungi, bannange gibawe. I'm talking about Muyizi because it is recent. Nabala gye bali abalungi, but muwako example because namulabye. Submission. Nata papa. Taina, luno oluzungu la mulo okugatta. Ngabo. Ng'obugambo bugenda obutuulawo, obugambo butuulawo. Bannange tuweerera abaana abazadde muve mu katemba, muve mu kweraga, muve mu zi showbiz tezitugasa. Tuweerera abaana. Because ekyobugagga kyogenda okulekera abaana bo. Your education. Because education terimba, Alan. Ababadde ne bawuza mbu mwesomera Uganda nengenda mu America tebigatta. Mukwano bigatta. You'll get to America, they will equate your documents kwa your level jonobo sabiddeko. Era they will value your academic documents kwa your level enebiddako. We binaba bigenda we bajja okuteeka. Ekitabo tekirimba. Okusoma tekulimba. Iye oba osomye skill oba osomye bino ebyomu kibiina tebirimba. Bali abasajja abazungu abatusinga bategere nno tubasinga no basinga ono meya we New York oyo omuyindi ayi mwana era ndaba monitanga efiirawo emwa mamdani emwa yes yawandika ne wano yawandika ne wano ngamba ya Allah ate nga tonnafa teweevu mansi nga tonnafa teweevu maki nsi fula mutegekedde abaana bammwe bambi. I told you and it's never late. Buli afuna chance ng'otwala omwana we Bulaaya mutwale afune ekyo kyokka the future. Omwana ayogera ensi n'ey'obuluma. Nina mukwano gwange dda twagendako Dubai, Simon ne mutani wange LeBron by then twagenda we are celebrating his birthday in Dubai. LeBron ngayogera ebigambo Simon agamba naye yansesesere olada Simon kutumiddeko ngamba otya. Ne teacher mbagala nnyo. Yes, create social capital for your children. If you can afford international school, take them there. Whatever school you can afford, take your children to school. Leka kuwoza nze saasoma nze nasoma nabo bali finding la buli ssomero omwana ayitirawo. Mukwano nedda, it doesn't work that way. Nedda. Ojja kebera musimu niba obbies and ogies wonna bali mu katanga. I'm just saying. Kuba's future. Omwana ogwo omuŋŋambi. Ba anko bakubira bawo. Gwe yakubirako. Bannange oli omwana Fula ayogera. Fula waliwo lolabaye n'ogamba bino nja kunyigira bwereere. Sijja kamalayo. Naye kaŋŋende enkyankole. Nze sinyiga. Ntwale Heizi mu ssomero eriri beta. Nze sinyiga nfunamu kyakuyiga. Wow.
nze nfunamu kyakuyiga. Alani abaana boogera, abaana ba public speak bannange. Kati eri ajja okugamba boogere naye emirimu giriwa neefuula nkubuulire okujjako nga time yo tennatuuka naye omwana nga asomye bulungi fuula. Bannange natunulidde muyizi jjo. Omanyi obunkenke bubeera bungi nga muli ku kkooti. Simanyi baali obaddeyo. Nziraba bulabi nanti kati ffe abamujjukira kuba nkiikirira bangi. Tugenda mu kkooti ne bagambye kati musirike bato bagenda kukola judgment buli omu wateekerayo amatu bw'ati. Tobimanyi temufoloyinga bino ebibazo bisoose. Obunkenke buba bungi. Olaba n'ebiseera ebisinga ng'omuntu si wuwo. Goloza abantu babawuliriza. Babeera eno bwe bati mu lugambo ne bayogera naye kati ne bagambira nti final judgment. Omuzuuna agenda kwogera buli omu n'akola bw'ati. Kati wuliriza nze akubuulira ate nadda mu biseera bino there's a lot of tension ku makooti ag'enjawulo because basaba abantu bangi tugenda mu festive season judicial system kyekiwayi bagenda kuwummula okitegeera. So obunkenke bungi obudde buba butono preparation of documents ndaga muntu this and that naye oli omwana atwaze ntapapa cause kyayogera akimanyi kyasubmitting akyekakasa namwagadde nnyo nanyumiddwa nnyo era nze nkubuulire ala niweerera omwana. By the way omuntu yenna alaba interview eno aneebaliza omukyalo oyo mukyala Bridget Namitala namuwa respect mulamu nazaala wange namuwa respect ey'amaanyi. ate no kankuleko Alan banga fuula njagala nkubuulira amazima. Abazadde b'oku Bulaaya mukimanyi bulungi abaana babasalidde ku stage we mwina bye mubasuubiramu. You get? When you find omuzadde ku Bulaaya nagamba omwana wange lawyer muwe respect ey'amaanyi kubanga abaana bammwe we batuuka wano mu age ng'eya 25, 24 wala nnyo eyo 20 17, 18, 19, 20 balina engeri gye bagetinga lost. You get? Tebakyagambwako. Kyoba omanya Alan buli muzadde ali ku Bulaaya ng'alina abaana nga bakuzizza we bow down for them. It takes a lot. It takes a lot of sacrifice. It takes a lot of commitment. It takes a lot of resilience. It takes a lot of effort. Omwana ne mulaba n'eccepe wano. Ate kankubulireko abazadde b'e Bulaaya abankuma kunnyonnyola entya kubanga Alan ku Bulaaya bw'obanga olina omwana moso ng'ali below 15 gwe okolera ku timetable ye so seeyiyo. Yes, the child sets your timetable. Why? Because that child is your full responsibility. Ono 16, 17 so mulekako ewaka ne microwave ng'ekyokulya mu microwave ne drink mu fridge n'ateekako TV, that it's okay. But these ones gwe mwinako full responsibility. Kati gwe olina okumanya nti this child goes to school at 8, meaning shift yo enatandika ku 8:30. He leaves school at 5:30, let's say. That means you have to be at work from 8:30 to let's say 4:30 or 4 because you have to drive and go pick the child from school. Oshagera naye atamanyi pick and drop. Atamanyi pick and drop bajja kunnyonnyola eya buli lunaku nagiraba eyo Bungereza without fail until the day the child want to go to school or okunnyonnyola. Tugenda ku masomero ng'oli mu bathrobe. Yes, you drop off your child ku somero ng'oli yambadde bathrobe. Bw'omutuusa leeti musango. Yes. Ng'odduka ebbere omunonyera eti muliriza ebbere ligenda kuku. Abula muzungu yakola Bulaaya ogenda ku ssomero ebbere ligenda kugodduka otwala omwana ku ssomero ate mami baganiriza ey'ewaka ate n'oddayo. Yo, pick and drop is something else. Abakyala n'abaami bakuziza abaana ku Bulaaya mbawe respect. N'abo bazaala n'agamba mwana n'abaana abataswazizza bazadde bamwe bambira mu anti bo tebabimanyi. Abaana tebabimanyi. Babiraba era babiwulira. Tebabimanyi. Anti yo omwana ku Bulaaya ye alowooza kyakola kyekyo. Kubanga eri omwana alina say. I don't think nti yaafa nayo. Okitegeera. For example, na hostinze mutabani wange owe Canada wamuhostinga nako.
prospect 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 yayinza okuba nga byakula tabikola because nti amanyi nnyo byakola nti yabimukwatako nnyo nnyo okitegeera nti let me go to school, I get a degree, I get this and this. No, nze according to me that's what I think because buli kimu akirabye akisobola. I can go work in McDonald's, get a few bucks and then I'm cool. I got my phone, I got my this, I got my friends, I'm gonna go hang out and I mean I'm cool. Hey mom, I ain't coming back home, I'll be doing this and this. And that's it. Yeah? They don't care. That's what I'm thinking. No, like kubana bebula. Yes, because yabirabye bana baffe wano bebamanye ennaku bati bamanyi ennaku bali ba Jaden wali mukwano gwange ali London eyo yaŋŋamba naŋŋamba muwala we gavumenti bwemuteerako ssente olwomanya togenda mulabako nga ku kyemisana tojja mulaba wiki namba ne ku kyeggulo mugagga muzibu naye nga gavumenti yamuyiriddeko obanga 3 oba 2. nalaba mutabani wa Julie Mutesa Siranga agamba Ezekiel yali agamba yagende wa mukwano gwe n'abuuza mami we, why didn't you cook food? Where's the food? N'amuvumavumaawo ng'alaba ko Ezekiel wano si wennyina okuba n'atambula n'agenda because Ezekiel yakulira wano alina empisa amanyi how you supposed to respond to a parent, but the other child doesn't know. Tamubuulira ebyo, mami where's the food? Why didn't you cook? I want to eat. Okay, now Flavia, what should parents do? I have got my citizenship. I feel like lightening up my child's future. Yes. But again, I'm scared of byonna byonna nga bw'obimenye. Ate omutima omulala guŋŋamba muleete. Okay. Byonna byonna nga bwe tubyogedde. Yes. Nze ŋŋenzeeko nange ntambuddeko. Era njagala oyongera otambula Alan. Because abaganda bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Thank you. Fuula n'otuuka e London. Omuzadde ow'e London n'akugamba baana mmwe mumuvuddemu mutya. Alan naleeta omwana wange omulenzi. Anfuukidde akayinja mu ngatto. Nga mmanyi muwadde future. Nyabo. Alan omwana ajja wano ng'empale ziri wansi omwana anywa enjaga omwana tacampulira. Yes. Omuzadde yabinyumizanga amaziga gamuyitamu. Yeah. Atali yekka bangi, there are many parents. Kankuleko Alan. Abazadde bangi ku Bulaaya bagenda kufa pressure, not because of the jobs that they do, not because of the relationships mukyala na mwami, but because of their children. Ng'omwana amufuukidde akayinja mu ngatto ng'alaba bw'amuthrowinga out of the house ensi egenda mugabana kuba Alan ku Bulaaya ensi egabana. Tolaba nti ensi egabanira Uganda, ku Bulaaya ensi ekugabana. Akwali waliwo ssente ziriwa ngalo bulani teba nazo. Ku Bulaaya tekuli ngalo bunani era tojja kuba nazo. Ate ku Bulaaya ne bw'ogamba nti ogenda kukunya mugongo kijja kukuzibuwalira. Nze nkubuulira abazadde bagenda kufa pressure, bagenda kufa ebirwadde by'otamanyi, mental illnesses zigenda kutta abazadde, not because of anything but because of their children. Omuzadde nagamba nti omwana neegezaamu okunzita. Omwana wamugja e Kampala myaka 10 myaka 9 olowooza omutotte Bulaaya kumuwa future. N'akwatagana ne system, n'akwatagana ne peers, ne bakufuukira akayinja mu ngatto. Sleep over, nsifuka zi sleep over. Ekintu ekyo waliwo ekintu ekyo kyogeddeko ekya sleep overs. Yes. Mukwano gwange bamuyita Adija, yali mukyala wa Charles Oyimuke. Oh yes. Adija mukwano gwange ali ye yanyumiza ekintu ekyo. Nangamba munange nze wano sibikkiriza. Naye bwe abaana b'abantu simanyi bagamba mumami today I'm going for sleep over. What is sleep over? Byebiki ebyo? Sleep over ye mwana wo Alan aina mwana wo aina mutabani wange mikwano nagamba daddy I'm going to sleep over ewaba Lebron. So naveewo najja n'asula ewange. Kale mumumpimbi kusulako mu kyalo. Ew'abalala. Like it sounds normal ewamwe. Very normal. Very. Like mbomwana asobola kujja nangama like his nangama daddy. Yes. Ngenda wa mami Flavia kusulako eyo. Yes. I will sleep over at Lebron's house. And in most cases, parents also get to know about it. Like, no ngamba, the boy is coming, and nangamba, it's okay.
negamba the boys also coming, Libron will come next weekend nayo nasulewo. It's normal. It's very okay, very normal. Kusula mu kyalo. Hey. It's very, very normal. Naye waliwo kituuka waliwo abazadde abakicontrolling nga it is really okay. Abazadde they control it, ono najja ewo, ono najja ewo, they sleep over, n'omudropinga, n'omudropinga. Okitegeera kikuyamba okubondinga families, abaana and stuff like that. Because Bulaaya okufuna emikwano si kyangu. N'abaana they can be in the same school naye nga tebemanyi nti ono mwana w'ono, ono mwana w'ono. It's also easy. So in so doing that kiyamba okubondinga no creating emikwano. Naye at times bakyabusinga batya abaana n'abazadde bennyini. Sleepovers, abazadde abamu, I'm just giving an example. Don't quote me wrong. Alan, single father. Flavia, single mother. Tuyina abaana. Sleepovers into turning out mommy daddy relationship. Abaana, Alan mwana alina mwana mulenzi, owange mwana muwala. Bakola sleepovers ne bakola ebibi. Okitegeera. Abaana sleepovers. Ono n'oli owa Alan alina gy'ayinza okunywa enjaga. Owange tamanyi. Deba introducinga. Ate sleepover eyinza okuba nga si ababiri nti Alan ne Flavia. Ne Shafika ayinza oleeta owe ne basula bonna. So wa Shafika n'aleeta obwe waabwe n'aleeta obwe waabwe n'aleeta obuzene bwegatta. Exactly. Sleepovers abaana abamu abasajja baana ab'ensonyi. Oteula omwana w'omuwala akole sleepover wa Alan yalese muganda w'omulenzi naye gyali Uncle Tom. Omwana wange muwala laba Uncle Tom bwamwebigika mu sleepover. Tebatojja bimanya, you won't know. Gamba omwana wange yagenze swa Alan nino yagenze swa wono. Kumbe ekibeera eri. Okanya mwana gamba, "Mom, even next weekend I'll be going." Yeah, you don't know what is going on. Before you know, they have a relationship. So a lot of emizemi bijiva mu sleepovers, n'emizemi n'empisa ennungi. Because waliwo sleepovers eziri monitored. Bagenze kapiira, basamba kapiira, bagenze kuzanya basketball, bagenze okitegeera. Waliyo ennungi nazo eziri. But in most cases, ezimu standing out ngambi, bayigiddeyo emyenge, baresize ku makubo, police ebakutte, oboli waka weebase, nga bagamba so and so has been arrested by the police, enti omujja ku police, bivudde mu ebyo. Ololabyeko omuzadde nga bamukwatidde omwana. Obadde ki? Omanyi nti abaana bagwa eddalu bali ku makubo bateeya mu Bulaaya eyo ng'abazadde baswate beebase. Yes, ng'omwana yavaako enjaga yamuggyako dali ku street. Kyokka ng'omuzadde wavunaanyizibwa mu community. Naye ng'omwana yavaako dde ebyagalaga byamuggyako dda. Atambula ayita Katonda. Mumanyi abazadde abo kye baliko ku Bulaaya. Mubaleke n'obaleka mubate. Ku Bulaaya nga toli steady nga teweesibye 3. Teweesiba 2. Omwana muleke Kampala. Twala omwana ku Bulaaya ng'awezezza emyaka 18. Ng'ayize ng'ategedde. Nze ndowooza yange naawe olina endowooza yo. Otegedde. Nze ndowooza yange. Anti eno omuyisaamu oluyi. N'ategeera. Oba toluyisaamu naye olumuva. Prospect yange mama yamukuba oluyi. Ne mubuuza naye bw'onoozaala onoobakuba empi nti yes, I will pass it off. I will pass it on. Nange yaŋŋamba my mom is not a joking subject. Well, pass it my on because I am bass. Yes. To smash me. Yes. So, buli omu ne bwayagala okugruminga abaana be ku Bulaaya abazadde gye bali Alan ng'agruminze omwana we ku Bulaaya naye ng'ali bw'ati. Ng'omwana alina empisa okyala n'afukamira n'akubuuza ng'omwana alina eddiini ku Bulaaya gye bali bangi. Ate nammwe abaana nga maama we akuyisaamu kempiri n'ebisapatu n'emisipi. Abamu basirika. Bali batono. Batono. Be bakuza abaana nga balina empisa. Nga ne bw'ono mukama gamba, "Mami, I'm sorry," n'atereera bulungi n'asoma ebitabo. "Mami, I'm sorry, I will never do it again." Abo gye bali. Naye percentage esinga abazadde bagenda kutuka bababike lw'abaana. Omwana akuulako okubulaya. Nagamba ekigambo. Ate ne bw'osanga family nga taata waali ne maama waali naye nga tebeefiirayo, taata ayamba ku maama, maama yeefiirayo yekka okufa ku mwana, n'owulira firimu. Bulaaya mulabe edduka. Buli muzadde alina omwana ku Bulaaya respect. Omwana yagamba taata we Bungereza bali tebannaggalawo Pier 1. Mwana taata we yali mukwano gwange ennaku zino waali wano. Tufuluma mu Pier 1 awo mugamba ndropinga ku hoteli yange. Taata we tataga Alan nsinza butakudropinga we mbere Kampala ombeereramu non droppinga biki. Kati ga ayingire emmotoka. Naye aleka ekisumuluzo ndozo ba yali akimisplace nze. Nakubira omutabani we.
namugamba hey I can't find the keys, where are the keys? Mwana mugamba F up dad. Yo! Hey! Dad, come on, I'm still having fun. So you want me to come outside, help you look for the keys? Dad, check there. The keys are already there. Bichi bichi. Okay. Nimgamba, ngabule kusimga. What is okay? Chiri chabaganga. Nangamba, ala nawe biveko abana bano be batu. Namugamba, ogambi otya? Yeah. Nadamu namukubira, namunyiga bize. Nadamu namukubira okusatu namugamba, Dad, leave my phone. Yo, I'm having fun. Yes. I'm with my buddies, I'm with my Hey. friends. Dad, stop it. I can't come outside. Daddy, stop. Namga, you please come and give me the keys. Namga, please. Namga, Dad, if you don't want, leave it. That's my car. Why I don't ride a motorcar here? Nga, Dad, if you don't want, leave it. Wako motegeera. Era bulwe musanga mujjukiza akantu ako ne mugamba. Omwana waali atya. Oyo omwana waali atya. Yes. Nangamba gwendo ala ni gwo kyewuunya. Feno lwa kisale tubivaako. Era kati yakoma waali wano. Omusajja. Yangamba Vincent nangamba Alan. Aba abana bali bajja kunsija kubula. Nangamba nego omanyi okujja omwana e Uganda ng'omutute ku Bulaaya mbogera mufunira future. Omwana akulaga nti olina gwe magezi. Ate ng'okujja wano omuntu Alan n'omutwala ku Bulaaya, it takes a lot bantu, how I wish you know. Si mwana, si muntu mukulu, si muzadde. Okumujja wano, the processor alone drains. It drains Alan. It drains you emotionally. It drains you financially. It drains you mu buli aspect gy'omanyi. It drains Alan okujja omuntu wano. Ogamba nti kati ntandise. Expect the following. Sente za kino to the extent omunoba ng'ogenda kumutwala atukese anagamba mpeeza sente z'obufaananyi. Anaawe nedda tekiri ekyo tebasobola abaana bano balina empisa. Nga gwa mutwala. Yes. Ng'omutwala mu America. Yes. Nagamba bansale sente z'obufaananyi. 2,000 ng'omanyi naazigamba zimpeereza. N'omugamba ne munne funa waakiri wofuna omutwalo bakuba obufaananyi obuteekeyo. Tamanyi tiketi ogenda muteekamu, tamanyi visa egenda kostinga ki, tamanyi post egenda kumalayo kyenkana ki, naye naakusaba buli kimu. Nga buli paycheck gy'ofuna olina okuweerezaako ogoba empapula z'oyo omuntu. Kyokka n'omutuusa ku Bulaaya n'akufuukira akabasa. N'akufuukira akayinja mu ngatto. Ne wejjusa all the money you spent, all the time you spent working on his or her paperwork for you to give that person a bright future. Wali onkoledde ki? Thank you. Olwo aba byerabidde. Bannayuganda tebajjukira. Allah. Wanteekamu meka nzikuwe? Ate nadde n'ekikumi. Si byangu. Just know life teri balance n'akamu. Kati ze baŋŋamba ne baŋŋamba mbu abaana b'oku Bulaaya simanyi mwe mulina schedule zaabwe. Mbu simanyi leero olina omuntu ku swimming. Yes. Alinganga mbu simanyi n'embwa olina ogitambuzaamu kole. Bw'oba ogirina ate eyo nayo ogwo nagwo mulimu gwakobera. Simanyi mbu omutwaleko simanyi azanye ku mupiira. Bw'aba ng'agukola. Bw'omala omupiikinge. Yes. Ate olina n'amukupiikingira. Mbw ate kiringanga isa must mbu olina okufunira akantu kakola. Because ajja bw'anaabeera munda ajja kubeera screen time ejja kuyitirira. Screen time? Yes. TV? Yes, TV, games. Gadget, games and all that. Of which, tulina kati n'obuzibu obuliwo obupya bwa AI. Omwana abeera ku game eyo n'olowooza mbu alina kyakola ekyamakulu. Oba n'abeera ku computer olowooza alina kyakola kumbe alina omuntu gw'ayogera naye eri gw'otamanyi. By'otamanyi biki bye bayogera naye gw'akulaga, I have my friend I'm talking to. Which friend is non-existent? N'emize gino ejazze. I'm telling you, Andy. Nze nange emboozi ze ndabidde ku Bulaaya. Nyabo nze ate nze ngenda ziwandiikamu bibiri. Ngenda ziwandiikamu akatabo, ziwandiikemu n'omuzannyo. Film, movie, era mulindwa Richard, Nampala Clark Christian and the entire team and team yange tugenda kuddamu otwakomya intentions. Omuzadde wa myaka 6 n'andaga mutabani we n'aŋŋamba omwana ono yasoma buli kimu n'akikola n'omulimu n'agufuna. Ne Alan omwana yatuwadde leeta ejjo tugenda ku mbaga ye naye ng'embaga ye ya musajja na musajja.
nga ya musajja na musajja mwana wange mwana wange nina obulumi tobulangako nanga mu community bantwalanga ekyo ngenda bagamba ntiya ate no kati kabe kasinge nga mu community gw'omukwaba abantu abakulu abali respected nga they respect you oli reverend oli pastor oli gwobadde council gwobadde akumakuma abantu gwobadde alani omanye omwana wa n'abakyala ku kyalo fulira olubuto ku lujja nga bulijjo yabuyingo bagamba nti omuwala wange wuuyo buulira ku bawala kati exactly example yobwebeera nga gwobadde obulira abantu mu kkanisa gwobadde obulira abantu ku muzikiti gwobadde obulira kino omwana n'akuleetera mwana munne n'essimu nga yayatika screen yonna ng'agamba alani ng'obusobozi obufuna essimu empya bulina iPhone 17 ng'alina buli busobozi obujjayo buli kimu kye nakugambye nti it takes a lot of kwefiiriza to do everything naye ng'abaana tebabiraba kyekyo nagambye nti abeeneeka they value things because they know how hard it is to get them but yali tabimanyi abo America tebabimanyi because I can walk into an iPhone store and I get whatever I want as long as I have good credit and it's okay. naye omwana nayingira mu ddiiro n'akuwa F-word omuzadde n'osimayiringa alani ekireke bano abaana ba wano no n'amaana namugana omugamba no genda mu fridge ogyeyoka ekyokunywa nanga I don't want ngana what's the problem kati nkole ntya I'm sorry yes yamuwadde ne F-word yes I'm sorry namugamba Alan linda kumala okulaba n'omwana okay Gideon what's the problem what should I do? Nothing. Nagala. Mommy, I don't want. Nagala oluja ha na lukuba. Naga Alan omwana wange. Kata nawe nekikuddako omuzadde. Nzolaba owanga agira mbugizi bwati. Azira buzizi mmere. Nakwe namukubyemu ebisapatu. Kukaabira kye bwatali nsonga. Namuga why are you crying now? Nemuwe ebisapatu. Nasirika. N'amaana janga daddy I'm sorry now we are friends. Otegedde. Nagambye ku mwana wa wano. Babiri banjawulo nnyo nno 110%. Mbomwana na shouting at door in your face. Yes. It's not shouting. Shouting is different from banging the door. Yes. You've seen these things. Gwe tata wangu osobola muona. Ate ng'olusobola gye kiba miku. Ayya muzeyi kumbula. Muzeyi alina kyagambye mbu no gamba daddy wabula ndeka pa. Mama Sharifu jeti yo wona. Ye Alani Bulaaya buli omwana mulaba bubwe era nze buli muzadde alina omwana ku Bulaaya bambi abakuzizza abaana naddala abavuddemu gye bali abavuddemu abakuzizza obulungi ennyo Alani olina amaka mw'otuuka Bulaaya nze nyina amaka gye twagenda eyo I won't mention the name but bajja kwetegeera nga batuyise Thanksgiving tulina akapata awo kulya abazadde abaana bikoze biti nga muli mu America. Yes. Abananga bayina empisa bannange. Hey Aunt Flavia, how are you? Can I get you a drink? Ate nga bana Uganda. Nga abaana bayina empisa nga bafuka ne bakubuuzaako. Neno bako ne gy'okyama. Oho, ne bakunnyonnyola ojja bategeera. And they can't even do dishes. Yes, they can't even clean the house. Hello. Nga omanyi nti abazadde babeera mu mayumba ewaka. Let's on a weekend, no school, no nothing. Ng'omuzadde ali mu room ye, n'omwana ali mu room ye, buli omu ali ku ssimu. Ayagala ekyokulya yagenda mu fridge n'akijjayo n'addayo mu room ye. Naawe n'okyagala maama bigala n'okyawo n'oddayo mu room yo. Ne mmalako olunaku kyalebe ku munne ne mwenna muli mu nnyumba. Age? Age? Anti mwate mwakoze. Teyasomye nawe tewakoze mwena mwe muli awaka. Owulira bibaawo kona munju du. Owulira microwave tu. Ngomanya gye ekyokulya. N'olinaga na microwave nga tu. Ngomanya alidde. That is Bulaaya. Omwana omuwala yajja mu ddiiro n'abuuza maama wembu. Mami, what am I going to eat? Nga wa myaka 2. Namuza mami. 2 nga yali ajoga bujozi. Yabuuza mami, what am I going to eat? Mama n'amugamba mbu. By the way, so kondeke sinafuna maanyi. Mami, what have you said? Mami, I have to eat. Kati no n'amugamba mbu. Okay, no, it's okay. Give me a few minutes. Let me prepare. I'll make you something. Nemugamba kati ogenda kikola. Nti ye. Nagala banno Alan. Nze abaana bange munnange.
oyo ye Bulaayi ate Bulaayi anyuma era Adija nkutumiddeko nnyo wamma ng'omanye engeri lwaki Adija takoza kyejo no nonsense Latifa wakino abula Latifa kanzije I love such parents and no sanga Latifa nga naye akimanyi nti when mommy says kanzije yes she's coming nja kuwa ebisapatu bali abazadde nga tayagana kumanya nga kucakala ebisapatu gamba nja kucakala era mwana aga nja kukuba naye ndaba Zari abuuza abaana be Uganda was that they know the first one they said was nja kukuba because muna Uganda ekyo akigamba omwana nja kukuba but all in all abakuziza ne babatuusa mwebale naye osabanga nnyo ng'otwala omwana okumujja wano kuliza nnyo omwana mu ddiini kubanga eno winter ekyana bwe kinywa enjaga bwe kifuluma ebweru bwe kisiba empale za balansi ate eri okwegatta ku gangs kyangu nnyo waliwo zino groups z'abaana z'ensanga ye Bulaaya nga bambadde hoods especially abaana abaddugavu abaana baffe abaddugavu ate babakwata nnyo ne batambula kibanga ki group babakwata nnyo babasiba nnyo babatta nnyo abazadde bagenda kufa bafiira mu mayumba not because of mabanja or anything or relationship or what lw'abaana abazadde twagala abaana naye oyagala omwana n'akikumalako n'akudisappointi nga kalasi newejusa ekyamukuzaaza n'oyagala okitikko kizze Uganda nga tosobola n'akukakasa nti ate bw'ona ontikka nja kwezzaayo abo tebaloopye woowe olimba abaana bo sinnakunyumizaako yishanzi n'emikwano gyange basatu baatika abaana babaleeta waneeno kireka baava eri nga bakoze manyi eri ekimu kwe bagamba ebibonerezo bajja obbawa I'll take you back to Africa so era nabo bakimanyi nti okukomyawo eno kibonerezo so nga babaleeta waneeno baze ku vacation kuzi bajja bonna bakaza bitya kati omuzadde akola ebintu mu nkukutu anoonya essomero alifuna awandiisa omwana abikoze bitya vaaka eggwako vacation eggwako addayo omwana amuleka ataddukako emmotoka etamusiibula alabuza where's mom I can't find my mom because bitya nakubiri nga bali kwembase wangi nga bali kwembasi balopa mukama bwakuyamba ne bakukomezaawo ewaka oba weesiimye bachances zalina zibeera ntono kubanga bakuteekako bakonjera mami yatuleese n'atula mu Africa n'atukola bwati ne bwati ne baddayo nakiwa ekiri era omuleeta omanyi nti aba nti ategeera chances are high ajja findinga wezi yeekomyeyo alina akatabo ate yeetaaga visa kati akatabo kamulekera batera bw'oba ogenda kukolaki kati omwana myaka 17 tokamulekera oba ogenda kaaba nganda ze bwabuukawo ab'enganda ze era bwagenda kwembasa bajja muleeta paka waka wammwe batandika okwetooloolerako ogenda gufuuke musango social service ejje ewaka wano e Uganda ogambeko meeri ne wana esobola okujja eno embassy eri fully fledged nejja ne batandika okwetayirirako ne bakugamba kino kiri na kiri yes obudde babulina nyabo nze amala mayi bikola eri naawe eri wammwe nga muli eri mbweno embassy erina obudde obujja ewange muneegira mbwe abasirikale ba America ne bajja ne banneetooloola simanyi biki Alan tomesinga up na mwana wa Bulaaya tomesinga up na mwana bali balina obudde bungi nnyo it might not take them one day it might even take them a month it might even take them some time nga bakwetawulako ngolowooza babivaako my goodness they have a lot of time and when it comes to blacks balina obudde bungi nnyo babajja kufeffetta paka ku mwana owaabwe mu America sure there's a story I will narrate nga nkuvudde wano okunnyonnyole ey'omukyala yafiirwa omwana ne bamuzikuzaayo amagufa wana Uganda aka ojja kuziikula olimba nange banne banyumiza obudde bwe butusazeeko naye emboozi tulina nnyingi akadde kali mu kugira mpolampola singa wazze ku studio twaliza muli nagambye ojje obudde nage essaawa 10 otuuse mmeka naye wano walungi Jevine Hotel yes tuli ku Jevine Hotel wetukoledde e Rubaga and let's say Friday tomorrow live band yes no abeerawo tomorrow live coping up with Uganda what do you mean coping up tubadde wano kikyetegeeza nze mundeke sibidiiko ebyo nze ndi munna Uganda sibeera nkombwe ate mama
Jubeda abagamba nze sibera nkawo mbo mama nyabo because bitya no natandikira. But we miss you on TV. But I'm on YouTube. Find me on Diaspora Connect UG. I have very interesting stories there. Yes. Yes. But we miss you too on TV. Kale. Yebyo. Hoga ntuve wano. We miss Amalinda ko. And we miss you on TV. Sagala. Nedda washikomawo. Ane kumawo ku BBS. Ku BBS. TV boarding section. Olimba. Ewachi. Bantu obo ogende bwero olina okusaba. Obo gira buto olina okusaba. Bobo ogende na. Kati byakulama. Ndi mudde. Oli mudde. Weyagalira ogenda. Sagala kusuka kwa na onako olwaleero ladies and gentlemen. For now, muse bulungi. Mwedaba.